Sinkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza, weebale nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Jeno Muhoozi Kayinirugaba avuddeyo n'alangirira mu ebyo ebivudde mu lutabaalo lwe babadde bagenzeeko eri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Agambyewo ati okusinziira ku bigenda mu maaso mu lutalo olwo. Gw'atanaakuba ng'otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora balamusizaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayingo gano. Tujjukira bulungi nnyo ti amagye g'eggwanga erya Uganda, UPDF, Uganda People's Defence Force, erikulirwamu Chief of Defence Force Jeno Muhoozi Kayinirugaba, babiteekamu engatto ne boolekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga batugamba nti endagaano zaakolebwa omwaka oguwedde okulaba nga Uganda eyingiza amagye gaayo aga UPDF okusobola okulaba nga gatebenkeza eddembe mu buvanjuba bw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Era tebabandaaza, babiteekamu engatto ne bayookera mu kibuga Bunia, saako eri mu Ituri, saako ne ku Butembo eyo mukwano gwange. Ekyabatwalayo jjukira bulungi, baali bagenze kubanga bafuggaza bayeekera ba ADF saako n'okuprotectinga project egenda mu maaso okuzimbibwa ku Butembo saako ne Uganda. Kakati juzi baavuddeyo ne batugamba nti nno bongedde okuba nga bayingira munda, waliwo ekibuga ekyasaliddwako abayeekera abakoddeko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ne bagenda mu maaso nga batugamba babafuggazizza. Kakati Muhoozi Kayinirugaba avuddeyo n'atugamba nti amawulire agava mu Eastern Democratic Republic of Congo nti abayeekera bano abakoddeko baagala kuyingira mu peace talks, baagala kukola ddembe, baagala kwogera mirembe na magye g'eggwanga lino erya UPDF. Muhoozi agamba ebyo we mbiwulidde mpadde abaana instructions ne mbakomandinga nti bwe baagala kwogera abakoddeko abayeekera bano nga baagala mirembe, mugende mu maaso n'okwogera nabo because naffe twagala mirembe na buli muntu, tetwagala kukoleza ntalo n'abantu. Newankubadde Muhoozi Kayinirugaba agamba nti singa abantu okomentinga ne baddamu ne bateekawo masikara endala ku bantu baffe, tujja kwanukula mu bwangu ddala nga n'akataayi tekannasala. Kikola ki? Kino kikulaga nti Muhoozi Kayinirugaba agenda mu maaso n'okuwa lipooti saako n'okwewaana n'amagye gano aga UPDF nga we gakoze omulimu omunene ogw'amaanyi okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka mu nsi yammwe wano mu Uganda, kyokka eggwanga erisindikibwa ewalala okutebenkeza emirembe erya UPDF ejje, ate wano mu Uganda limalako obumazi bantu mirembe saako n'okubatta n'okubateekako obuvune. Kati nga Kiwalabye kiri mu Northern, mu Kawempe North. Ebigenda mu maaso, amagye ge gamu agatwalibwa okukuuma eddembe, ge gamu ge galeetebwa okutyoboola eddembe n'okutwala obulamu bw'abantu. Kati twebuuza lwaki ebintu bikola vice versa wano mu ggwanga erya Uganda. Muhoozi Kayinirugaba y'omu alangirira emirembe mu nsi ez'obunaayira, y'omu ate yalangirira obutabanguko bw'emirembe mu ggwanga eryabeeramu. Kati twebuuza eggwanga lyammwe temulyagala, abantu b'omu nsi yammwe temubaagala, mwagala abantu ba bunaayira. Lwaki oba osoosowaza ekyewala ng'ate ekikyo wano okisudde mu gguluka? Lwaki temwagala bantu ba nsi yammwe? Lwaki temwagala nsi yammwe? Lwaki mwegomba ebiri ebunaayira ate ng'ewammwe nammwe musobola okutebenkezaawo ne wabeera alungi ne mwegombawo, n'abalala ne batandika okwegomba ku ggwanga lyammwe? Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza endowooza yange. Naawe jjangu mu comment section oteekewo endowooza yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kusinziira ku bigambo bya Jeno Muhoozi by'ayogedde ku mukutu gwe gwa Twitter. Gw'atanaatweyungako kirya wansi oba nawe ayagala otweyungako mu comment section, genda waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba ng'osobola otweyungako. Abali mu diaspora balamusizaako.